I hope everybody's doing okay. Now this is a quick one tugenda kurawunya. For starters, in a video ojja gisavinga for future use. Lwaki? Specifically mwabali mu regime, the beneficiaries of the current regime. Owokubiri, gwava mu bitundu ebya Western Uganda okusinga gwa identifying name regime, you who plays the politics of identity. Naddala gwagamba mpagira regime eriko simply because I identify with them on the basis of ethnicity. Eno video yiyo specifically omwami oyo omulaba ali mu secret omwetaaga nnyo n'okusinga ffe abamwagala tumwetaaga kankiddemu oyo omwami ali mu screen yo omwetaaga nnyo n'okusinga ffe abamwagala gwe tumwetaaga. Ntegeeza ki? Omwetaaga okutekinga over obudde buno tano omuntu omulala yenna atali ye okutekinga over. Nkimanyi kati bwongo obwo ogenda kuŋŋamba mulimu muhoozi, nkugambye ogenda gisavinga for future use. Ebiseera bya muhoozi eby'omu maaso biri tested ku bintu bibiri, and mark these words carefully and right. Mulimu ekkomera oba mulimu essasi mu mutwe. Kankiddemu okusinziira ku byafaayo bya Uganda, ebiseera eby'omu maaso eby'omuntu Museveni bwali mu kufulontinga olunaku olwaleero, waliyo ebintu bibiri. Waliyo okubeera emabega w'emitayimbwa oba waliyo essasi mu kawompo. Pozinga mwawo kankuzeeko emabega. Januari nga 25, 1971, Amini nga amaze okuwamba Obote. Amini yatandikirawo okutugumbula abajaasi bonna oba abantu bonna abali royo eri Obote. Era wano bannaffe abakyoli n'abalango be baasenga okugenderamu. Abakristaayo bonna abali royo eri Obote. Amini yatandika okubakolako masaka. Obote yalina akabinja ke kamu nga ke tulina olunaku olwaleero aka SFC. Akabinja k'Obote baali bakayita GISU, the General Security Unit. Amini olwajja mu bukulembeze akabinja ako n'abaali bakukulira konna yakadismantlinga n'atonda akabinja ke baali bayita State Research Bureau SRB, n'akabinja akalala ke baali bayita Public Safety Unit PUSU. Mu bufunze ya replacinga GISU with PUSU ne SRB. Buno bubinja bubiri bwalina omulimu gumu, to hunt down abo bonna abaali ba Royal Soldiers, abaali ba Royalists eri Obote. Pozinga mu katona Obote ng'akomyewo mu bukulembeze Obote 2, naye yagenda ku mission y'emu ey'okuyigga abantu bonna abaali bakolagana ne Idi Amin Dada eyamuliisa akakanja. Atya Amini yali asinga recruiting abantu okusinga okuva mu West Nile, Bakakwa, Madi, abalugwala, ndowooza n'abantu okuva mu ggwanga erya Southern Sudan. Obote ng'akomyewo ng'amaze okuwamba, okutulugunya kwe okusinga okuba okungi kwali eri abo abaali ba identifying ne regime ya Idi Amin Dada, and the same applies ku Idi Amin Dada. Okutugumbula kwe kwali kusinga obungi, abantu be yasinga okukosa baali abaali ba identifying ne regime ya Obote. Mpuliriza katono, bano ba Museveni nga bayingidde okukulembeze. Masaka ekyasinze okubeera ennene yali mu bitundu bya Buganda. Lwaki? Ejje ly'Obote erya UNRLA, Uganda National Liberation Army, lyakolanga masaka mu bitundu okusinga ebya Buganda lwa nsonga be baali ba Royalists ab'omuyeekera Yoweri Kaguta Museveni. Museveni nga amaze okuwamba still 86, yagenda ku mission y'emu ey'okweliminatinga abaali ba Royalists abaali ab'Obote ne General Okello Lutwa. Era tekikwewuunyisa lwaki
abayeekera ng'abaali mu Alice Lakwena owa Holy Movement Alliance ne munne Joseph Kony kwe bagamba nti Kony abanga yaliyo owa LRA. Entalo zaabwe ezisinga okuba ennyingi ziri trust mu bitundu bya Northern Uganda, ekifo ekisuubirwa oba ekijjukirwa okuba nti we waali support base eri esinga okuba ennene eya munnaffe Obote ne General Okello Lutwa eyasuula Obote. Teweerabira, Museveni teyajjako regimu y'Obote. Museveni yawamba Okello, Okello ye yawamba Obote. Lwaki nkuyisizza eyo yonna? Nkulaze nti kuviira ddala ku Idi Amin Dada okutuuka ku Museveni w'olunaku olwaleero, buli abadde ng'atwala obukulembeze abadde agoing after abantu specifically abadde ba royalists eri regime gyabajje mu bukulembeze. As we speak right about time, nkugambye bano abantu bonna benkusomedde tewali kibaawukanya, they are all dictators in a way. Museveni olunaku olwaleero talina nnyo kye yayigira mu regime ze yajjako, era completely tabadde student mulungi wa byafaayo. Lwaki? Yalwanyisa abaamusooka on the basis of tribalism, corruption n'ebisigadde n'okuabusinga human rights, abikoze n'okubasingawo. Yalwanyisa ejje ly'Obote ng'agamba lyali tribalistic lwansonga Obote yali asinga kulikulutinga Bakyoli n'Abalango, era n'avumirira nnyo akabiina oba n'avumirira nnyo formation y'Obote eya security eya GISU, the General Security Unit, ng'agamba recruiting only people from the ethnic groups of Obote, Abalango n'Abakyoli. Olunaku olwaleero tulina SFC ejje mbwe erikuuma omukulembeze nga kasookedde litondebwawo mu 2012 terifunangayo commander ava outside the western side of our country. Mu bufunze akoze ensobi ze ezimu abaamusooka ze baakola. Lwaki nkugambye gwa identifyinga neno regime weetaaga nnyo omwami ono ali mu screen yo danifa abamwagala ennyo. Lwansonga ankweka brief background. Mu kalulu ka 8 Museveni yali famous eyasemba eyali ku mwanjo yali Dr. Tokawanga Semwogerere. The same applies mu kalulu akateekebwa mu 61. Bobote tebaali ku mwanjo, eyali ku mwanjo yali Benedicto Kiwanuka. Lwaki nkuyise eyo? Nkututte mu 85 nkulage nti yali na chances ez'okufuuka omukulembeze eyabbibwa teyafuuka, ne tufuna omuyeekera era amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni. Kasa yagenda mu bukulembeze, Masaka zagenda mu bitundu ebya Northern Uganda okusinga. Senga revolution eno by any chance mugiremesa okugguka mirembe, nina amawulire agasinga okuba amabi eri abo bonna abali within the regime n'aba identifyinga nayo. Naddala mmwe abakubye ennyo wano mugenda kifuuwa nga mukizza munda, kubanga nze mbabuulira abasinga ku mmwe mulifuna essasi mu mutwe. Lwaki njogera bwe nti? These are based on facts. Lwaki mugenda kufuna essasi mu mutwe? Ebyafaayo biraga tewali regime ekyuse e Uganda. Akutte obukulembeze going after ababadde ku mwanjo ku opposition, going after abadde balina amaanyi n'ababadde basupporting abadde mu bukulembeze. Kankuddiremu amagezi gajje bulungi. Ebyafaayo biraga e Uganda awo nti buli atwala obukulembeze naddala ababeera babuwambye going after ababadde mu bukulembeze, they never target abo abadde ku mwanjo mu opposition. Oli wano okuba Kerere olaga tomwagala nnyo, ndi wano okujjukiza the best option okutta revenge ku bintu regime eno byekoze abantu mu bitundu ebyenjawulo is the man you see in your screen. Omwagala tomwagala eddagala erigenda okuvumula omusujja, like it or not. So kiri gy'oli ogenda n'omulonda oba okugaana, but in the end it's you to suffer the